awo ebiseera ebyo nga namusajja wange Kasuku nga tanta kukuwaza banga nga ulisera biriwe nabeera reporter nga yankwata kati nangamba gwe tugenda ffenna gwe tugwa ffenna nga bw'aba agenze okukola nga nza mukwatira kamera ne tugenda Kasuku yankolera ssente bannange buli wenzijukira embeera gye nalimu nga nange sola kwewera okaminga ebiseera ebyo nga ye yampera okaminga nangamba jangu Kasuku ne tutambula buli mugagga gw'omanye Kampala namutuukangako n'ampa ssente ng'ate Kasuku bwe bazimukwasa batya nkubuuza ebizibu bye bisandikibwako bya mmeka bw'omala omugamba ssente n'akuwa ezisinga ezo osobola offissa. Wow. Kasuku yambeera kati bwe yategeera nti musajja we bamuwadde n'angamba gwe tugwa ffenna nange kati nenteekawo ekiboozi ebiseera bye byagundira ng'ekyati Brian White Foundation yantwala just ggulu ate yanzimbira yantwala eggulu wiiki emu Kasuku nga tugenze ku Brian White wali omupiira ggulu Arua King Michael gwe yateeba mukolo yali wiiki emu gye namalayo zalirwe yajja Arua Kasuku ne bamuwa ensimbi n'abageininga nga nange sipulira sisaanidde nampa ssente zezimu bonna ze baafuna nga nnyingiko nengenda ne ndipositinga ku kapoloti ke akaliko wensula kati izo ssente tezaava Kasuku awo sirimwerabira era ku nnyumba yange alinako ekisenge yadde takisulangamu so yankolera ebintu bingi nnyo nga omugamba muganda wange embeera eganye nga naye ebiseera ebyo embeera tennabakukwatanga bwali kati era nga at least 5 gijja ku simu yo nakikuteerako 52,000 kati so kati ye musajja kati bwe yangamba gwe tofaayo buli kyolaba ekiganye ng'onkubira kati nga manyi mugamba wano nga nina abayimbi besimukubirirako nga manyi tebakwatagana balwawo okukwatagana ne Misaki yalwawo okukwatagana ne Kenzo kati nga ate be bakola amawulire ebiseera ebyo nga Misaki bambi mulwadde wa sukaali nga ayambalenga dakiika 2 kigero kiba kizimbye kiti biseera byakusaasira wamuwasiza Serugga mpaka teyali ebiseera ebyo twali kwanjula twagenda Eruweero kusula Kamiliyoni lwamala senior 6 lwamala senior 6 lwalwana ne Seguya Kamiliyoni yamala senior 6 2018 Kamiliyoni senior 6 yagikoze wano jjoli abalamu 2 wanji ng'agenda kwesimba ku bwa mmeeya yakola senior 6 kale lwabituula ebibuuzo mgenda kunkubya wasinga nasigadde ye mabega ati je byaka notiza akaseera tuvume mutumalako abantu mufaaki mutumalako abantu bana kanjogereko bitu. The views and opinions expressed on this channel are those of the individual contributors and do not necessarily reflect the official policy or position of Shalom 256. Any content provided by our contributors is of their own opinion and is intended for informational and entertainment purposes only. We encourage viewers to conduct their own research and consult with qualified professionals before making any decisions based on the information presented on this channel. Welcome to Shalom 256 is happening with Ugamba. Kaswe Chigambo, it is happening. Mwanya Oliku Shalom 256. Don't forget to subscribe and subscribe. And subscribing kindly. Tap on question bell after to get notified each and every time. Onako aere yakanya boku sose yakava mukomera mukoma nze Shalom Hadadi Kawesi. Nenge tubera ku state kaswa ku state yako Frank Antambi. Abamatiga tuzaruwa muligo tulese expertise. Mojo kira musinya fa basoma sinya fanya sibatanga baso full personals okuva abweru kati bola bantambi manya basiga kuogera nyamba nyange mbangenda kuwuliriza so Frank Antambi agenda okweyanjula tanjide omugenyi wafuna ku olwaleero abali ku Shalom 256 banyanga tubala musiza ko nyone okubabuzaako amanya Frank Antambi Wayne Balkeza East Africa's youngest professor ekyo youngest kiri komawa atali youngest seven manya ndo kaziwe kapa mwende ko mu interview ali nenvi kati omuntu ali nenvi ebitu bino bibeyeko limiti ebya young is the youngest professor soko bijje ko tudembo tetujja bijja ekyevi kiri komawa ekya youngest so the juggernaut the renegade encyclopedia de Konosoa
obukulu mune ono yenyumiriza mbuto teri kintu kirungi mu nsinga kukula ani kakati ati gweyita yange sigamba mundi muto muba professor ndi muto naye mu buntu ndi muki genda mu America abana tu wewe mwanagaga ku mawuli Nigeria myaka 12 yafunwa gundi abana bagizigezi kati za mu East Africa nze muto okay basendi bakulu sendi naye professor msomesa kati msome twalisi aba professor tusoketumanye katusoketumanye listi aba professor mu Uganda abali mu kantu ka fame ba professor Frank Antambi youngest yasoka oldest Uncle Eddie Sendi wakati yao Baju yali abwewadde ntubu mujjako yeta professor Baju namugamba gwe nali kulumbe wajjajja wakasuku gwe kenyini ogwo muyita professor nze Ntambi mwali mukati omuta professor Baju wale professor yali amujja mu kantu yali mujja mu kantu so you know wewe kuba so ntu wewe mugagga ne Baju yaga na atufera zira milioni meka milioni bina wazazira kwa mwali abantu gambe omusajja ntumuze mabbali nga tuleso luseke silanga muntu naleta pipe muferenga Baju bana Baju soba na milioni ebina yayita wanati So ladies and gentlemen omuntu gwe tuli naye yomu ku bantu abashepinza abantu abamu abenjawulo mu mawulire no getulimu aga entertainment nzayogera nammwe yomu ku bantu abantekako ettaffaali naddala mu kujja ku mainstream TV eyandaba mu potential nabeera nga atandika naye okubanga asindika abamu ku ba reporters be okubeera nga bajja wona we nali okubanga banzijako interviews ezenjawulo sebo mukama wange ebimuli byombi kuwadde obudde bukyali mbiseera basebo mukama wange amanya ge bamuyita Alex Bongole tumuyita Uncle Alex abamuyita Aliku musajja akoze programs ezenjawulo nga producer ezimu kuzikyagenda maaso mu Uganda ezimu kuzireese ebitone ebyenjawulo mu TV ga Uganda okusookera ddala ku Spark TV awo yomu ku bantu abali emabega wa Sheyo Jemala bali bayita live wire sawa zino yafuka Daily Soup era n'ekigambo Daily Soup nze bano bampakanyiza sigwa yaita olugambo mu Uganda Rock TV segwa yansooka ava ko lwa segwa yakola ngo lwekyekya ngayisa abagaggabe ne kafuko bazawedde mani segwa ya Ibra ne kafuko Ibra Kemukasa be basiniya bange yakola ngo olugambo Ibra Kemukasa ina akanyomero ku Star nga bakayita wolokoso mu bwakedde program bagiyitanga bwakedde yenga ina mu segment bagiyita wolokoso mu bwakedde Uncle Ibra Kemukasa oyo senior wange kafuko naye senior wange kafuko Peter senior wange ne seguya kati abasigadde siba senior bange abis junior wo abate ye junior mu ba junior yakajja mwamu nayakamu abo webyocha ngabigani ukosha abe webyocha abera nnyo naawe enako zino akola ku TV yo abe gonna mulane Black Sugar ku set yemu ya Mr. Right kanyemu amuteka nga Mr. Right ani Black Sugar abe yomu kuba pushing ekintu kino okulaba nga kifuka ekyetabu Mr. Right season 3 nga ya tabu mwajandika dda tuli mu auditions abaana tubaze era bajja ku kitebe kya Star Times ne bajja nga banoonya ababeezi abaami n'abali Black Sugar yomu kuba tupimana gano gwo mukwano gwo gwa kiyaye guno gwa ddala ngane Black Sugar naye yetaaga mulezi Amasirovins wo eyafukamira nofukamira Frank watcha yanjula mbadde nchayanjula musajja nzoke mu mbusa mu interafusinga so omusajja ono producer wa entertainment TV shows ezenjawulo omusajja concept developer owebu kwemulaba ku mpewo awo era nga babadde ayogedde wano ali ku network ate endala eya Star Times ku TV eyo eyamakula kika akulikira programs zateekateeka ezenjawulo program ya Zahara Toto gye mutera okubanga mulaba olwo program gye naliko kaawo biseera ebyemabega gye bayita Hello Mr. Right, it's a beauty kind of a beauty contest. It's a dating show. Dating show, yes. Yeah. Sorry. Nebirala bitirivu nnyo ebimu ku byendese byagenda okubeera nga tuyisayisa sakono olugendo lwe tujidde wano olunaku olwaleero ng'ennaku z'omwezi mukaaga genda kubeera mwezi guno ogwokusatu Friday ogwokusatu March, yes. Omwami we nagenda kubeera celebrating emyaka 10 beddu gy'amaze mu kisaawe kino yali mkubeera nga ayiza akasente era ndowooza tugenda kubeera ku Papa's Sport nonso Papa's Sport emakindye abantu mwana bali mu media tuli bayitirivu nnyo namwe abantu abatulaba tuli bayitirivu nnyo ntikekana akaseera ko kubeera nga tu celebrating omu ku waffe olunaku olwo nga lutuuse tugenda batuyitaayitamuko
nga enteekateeka zonna bwe ziri. Wabula kimuleese olunaku olwaleero kwe kubeera nga tuyitaayitamuko mu lugendo lwe olw'amawulire eno gye tuli eno. Stories nnyingi nnyo zabadde behind ze mutaategeerako n'ebifaanaganako bwe bityo. So mukama waffe tukulamusiza nnyo tukwaniriza. Nange nsanyusa basinkana bakama bange. Yesebo. Neyanziza si kya bulijjo. Producer okujja mu maaso ga kamera. Kituufu. Era omuntu yenna anoonya numbers ku social media tosobola leeta producer. Naye kansooke neebaze omukulu Shalom 256. Taata weebale mukulu Ntambi. Sebo okundeeta ne mwami Ntambi ono musajja wa nkizo nnyo mu kubanga ndi wano mu maaso ga kamera. Nze omu ku bannayuganda abatonotono abasinga otya kamera eno. Ate nengo manya manyi gaayo. Manya manyi gaayo. Atokoza abantu bangi ne kamera eyo. Naye ate togibeera munnyo mu maaso gaayo. Simanyi lwaki ba producer abasinga obungi bensinkana n'emikwano gyange bagitya. Era bwe tulina okutandikirira ddala. Amawulire go gennyini ge tulimu eno jjana yaago eyiyo. Eri by coincidence oba eri intentional? By coincidence. Nze natandika amawulire nga nkola general news. Natandikira ku channel bagiyitanga Delta TV. Nga yakajja. Ekyaliyo. Yesebe ekyaliyo mukama. Ekyaliyo. Mmenyewe ebigambo bye. Delta TV je natandikira. Nga waliwo omuvubuka bamuyitanga Gavin. Gavin oyo yakolanga program ey'omuvubuka weeyogerere mu kubagitandika ku Bukedde. Kati Delta bwejja. Mwaka ki? 2015. Okay. Delta bwejja. N'agenda mwami Abe Mukibi n'amuwa show bagitanga. Abe Mukibi yali station manager yali the programs. Nikakati akyali mukulu. Ku Delta. Delta TV mwami Mukibi ayogerwako. Yewa program ya Sankaga. Nkaga. Kati yali yawa Gavin show nga bagiyita Sambagala. Nsanyuke. Sambagala eyo nga evening drive. Kati nze bwe ntuuka ku Gavin oyo mugamba mwana ndaba nga show yebulamu ekintu kyensobola oteekamu. Ko yewe olabamu ki? Nemugamba lwaki tukolamu ka segment ke bayita Sambagala mu Butale. Kati nze nga nnyingidde nga njagala beera serious eri akola ebintu bye ebyokukola ki ebyokusambagala eno nze ngende mu Butale. Era ntandika okutandika segment yo recording natandikira Makerera awo nga balina buzzer. Nengena nendi coding kati ba sponsor bali banje abali bazze ku sponsoringa buzzer eyo kwe kwali n'aba Tiang group nga balina omufaliso gwe bayita Comform. Bagamba kati lwaki ta sponsoring akantu kano. First shoot. Nentuuka wa Gavin ne mugamba mukama wange nafunye sponsor kati tugenda kumpewo. Nangamba sponsor mugamba just sponsoring show yonna. Si segment. Ne muga sponsor atalabya akantu kano nawe soko okolkiriza ebintu bino. Jukira. Delta abakulu tebamanyi. Ye yamanyi. Gavin gwe bamanyi ate ye yamanya ngamba ajja kunnyonnyola mwami Mukibi engeri gye wajja wa. So mukusika omuguwa ne tulemagana. Nze ne bintama. Kyakanyumira ku kali recording zoro. Tekazanya nako. Naye nga naliyo ebbanga eryo lyonna kati nga namusajja wange Kakalaamu. The answer. Kakalaamu twava naye mu senior 1 paka senior 6. Era yanteekamu ekirowoozo. Twalingeyo kusomero balita Storm High School liri eyo Katooke. Kakalaamu angamba omanyi musajja gwe nze ekirooto kyange nave waffe Kayunga eyo nga nze kola ku radio Simba nga tuli mu senior 1. Simba yamanyi nnyo Kayunga eyo mukono biki ebikwera. Kakalaamu yanteekamu n'ekirowoozo tugende tusoma amawulire. Nze nali simanyi nze nakulira mu ghetto ewaffe Kawempeyo mu Kazangola. Kati nga simanyi bulamu nti omuntu bwajja kukula amanye ngenda kukola kino. Ffe twalinga mu survival nga tukola. Nze nasomanga busomi nga ofuna omukisa n'ogenda ku ssomero oba okikoze. So Kakalaamu oyo yaŋŋamba blood kakati omanyi wano tugende tusoma amawulire nga tuli mu senior 4. Ne tusooka tugende omusajja bamuyita Munnamasaka Katayira. Katayira mumanyi. Ono akola Kabozo. Yali kusimba eyo ng'akola no Sam Gombya nga balina programu ya Kabozi. Akatayira ono bamusiba n'omusiba ennaku ezo baŋŋamba ali kitali eyo. Ate biki byamutayirako? Bagamba nti yeegatta ku mwana omuto. Ku defilement. Amusaako ekintu ekinene. So kati mwami Katayira oyo yatandika mpola mpola n'agamba mujje tusome nga tusomesa hand zone. Mu field oba musimba kwennyini nga we tugenda tutaayiza tuli mu senior 4.
tugenda akati which year was that ya S4 yali 2011 eno konso tukole kino katekayo we batika kalamu ngayagala okukola tutuuka mu production ya Radio Simba tusangayo Kapalaga kalamu akasuka nkasuka Kapalaga yalinga yalinga yefudde yebasata nazuka naga Michael Kakandi bibanyumidde kati nga kufi tekuli gwe binyumidde naye nga ffe tubikoze kati nze nezuuliraawo it is not your calling yabagamba bibanyumidde yali yebasata nga twogera nazuka naga bibanyumidde nze nenkizuula nti siri fane nze nenkizuula nti siri fane nenga munywanyi wange kalamu aliwo ya already and wizo batemyeko wizo so awo wentandikira okumanya nti nina okugenda mu journalism school okay nsoma amawulire mbere behind the cameras ntandika onnoonya amawulire nga nsobola kati ekirooto kyange ne kitandika okujja nti noonyo beera nga toli wakabi nate tobeera wa wansi kati ng'omuntu oyo abeera wa mawulire yasobola okugenda n'abuuza president ekibuuzo nga president alina okiddamu ye muntu oyo abeera unsung hero yes naye nga gyali nga hero so S6 ne mujimalako ne mugenda senior 6 then ne branching ne tusoma diploma si omukati era yaserebe nasooka nengenda ne applyinga ku Buganda Royal sente ne zibula awo nensooka nga nsomyeyo semester nga 2 nembita Kakalamu oleye n'agenda Kakalamu yaje ali on air Delta yasigalayo nga inaka show yabeeranga ya kiro nga bagiyita club mix omwana omuto Kakalamu nga yagikola ebiseera ebyo nga alabika buli Friday bambi kati nga lwalina program tukungana ne tugenda ne tutula nga SB4 yo beba basajja babeera mu control room mu Data TV ne Sadiq Smith Matega nga babeera mu control room nga bwakugamba nti tojja kugendayo togenda kati munnange nze ne branch nga ngenda ku Believe TV nga katolwa matannagigula waliwo omwami bamuyitanga Kayuwa nga ina olonga tona kumalito droppinze ne ntandika nga kati nze mu field kijjo kijjo nze kola kati mwami Kayuwa nanyini Believe natukunganya twali bangi nnyo yalina ebintu bya network marketing beta BF Suma wa BF Suma yalina nyini TV twakola omwaka mulamba my brother nga sina contract nga sisasulu ngokolera kirinya passion yansindikiriza eba passion yansindikiriza nga buli lunaku ngende wa mamange nampa transport ogenda okukola nga usiba njala usiba mu field muganda kwatibwa muntu nyimba wayo percent muganda wange nze kunyumiza nti yampe emitwalo 10 omwaka mulamba ze sente ze nalabako nga amazo gitunda ne bampe emitwalo 10 yes ngokozo omwaka mulamba saina contract ng'obyanza ng'ani mu kubyanza naye nzijukira nakola stories za petition yawe za 2 ezasinga 2016 awo Besigye abisere bine genocide jusanga ayinamu eyambabaze eyo nakola petitions oli mu General News nga ndi eri mu court nga njagala beera serious Kakalamu agende eri akikubira eri nange nkikubira eno Kakalamu kati ntuuka era nga bwenjagala okuba benjagala twali nalina omusajja ali ku NTV kati ebiseera yasoma amawulire Annual Katamba nga ali ku Believe y'omu ku assistant editor Katamba bamukulu mwawo abadde omuyita muto baba yali myaka ngaasi naye yali abyanza nga muto ebiseera ebyo kati Annual Katamba nga bebakama baffe nga weekend alina kipano kyetukola mawulire gaffe bagayita mawulire gaffe aga weekly recap nga atukyaza nga ffe ba reporter tubinyumye nga wala bashoya gasimba gani banna mawulire we nakusinga okukoleranga research nga nze ntambiweeyo go professor nga nzijja nenjogera lunaku lwammalamu amaanyi okuviira ddala mu kamera General Kale Kaihura kooti emuyita Makindi nzijukira bwe bamala omuyita abasajja ba boda basalakaawo bakola effujjo ku kooti nve eno ku Sande ngenda
tandika okudiscussinga General Kayihura nvaawo siina yadde eza boda ningamba naye kati wano sajja bankwatibwa bukwatibwa kisa bankwatibwa bukwatibwa kisa singa kati ndi kitalya kuba nayogera ebigambo awo nengamba ono musajja looya naakola kino kite kiriyo kumpewo tamune gwe yezimba maliriza nno ntambuza bigere nali kutambuza bigere byange okuva emmengo okudda ekawempaawo nga wembirowooza munengana kati mba ntambula TV bakulabanga nga bagirabako believe yali yamanyi nga tulina wrestling omwogerero oyo omwogera nimanya nti kati nze nali liso nnyo nga sobola kubeera mu kamera mumaali bato nenvaayo ninga kati kamera kanje esonyiwe kanoonye lead stories zange manyi mawulire aleeta ekulembera eno gye basooka ebeera lead story nga mu wiki at least mbeeramu ne 3 lead stories era ku believe kati katolo bwamaafa ayingayingira obubaka agigula kanyinda okatono nnyo stories zewakolanga walinga obuuza naye face yotalabikira ng'obeera eno olina subject olunaku lwendabika mu kamera lwe Sunday lwe tulina recap kati nenkizuula nti nemenye okulemera nnyo ku lead ziri nenzinonya katolo bwamagigula atugamba buli omu ali aplayinge jukira na droppinga sina mpapula ngamba bannange nkoze ntya nimanya nti kati omulimu guweddewo ngende wakatolwa mugambe nti muzeyi nasomayo semester 2 tajja nakuwa audience kati ate tamanyi tayina n'abantu nenzire wa mukadde nentuula naye mukama katonda si mubi nali nakatuulayo ennaku 2 jukira nalinga aggressive nnyo mu field okozemu ku mikwano walingawo omuwala bamuyita Sala Nandawula big up akyali ku super reporter naye yali yakulembera newsroom ya ABS angamba jangu blood waina talent jatukole Sala Nandawula afaanana ati wale omwana gutasoma naye omweru asimweru wasomera ku Islamic University kati yeje yasomera kati Sala Nandawula oyo nga ngamba jangu kwezi yakulembera newsroom news manager kati ono eno ku ABS nga yakulembe ya news manager nga Sala ye team leader tuke wa Sala ngomugenzi akyaliwo tuke wa Sala nga ngamba gendo lite stories zo kati ate jukira ABS yainanga mawulire gayo nga community jakaka uwo nga community stories kati ate nze namanyira leta gana agachi aga court crime bichi nga jembeera politics nga jembeera netandika okunoonya engeri gyenyingira community kati nga bibeera mu court oba mu politics nze noonya bakansala bano basegirinya nabo bajjiriraawo bamunyagwabo ngamba noonya ne bagaawo kyogerako ki kati nga ndireetinga ebibadde eri nembireeta wano nga era mbeera mu third segment eyo wasemba kajja kakawe yabeeranga olugenze ku ABS naye tolina kipapula ne waliwo omusomesa wange yansomesa senior 4 bamuyita Serumaga James ansanga mawulire angamba naye gwe muvubuka oyina mukyenkana kyo oyina bipapula kina gasi ina de certificate ngamba Alex tosuula tandika okusoma nga bwokola mugasi sirina sente ni mukadde wange tasobola kumpeerera ngamba tofaayo nankubirira guy bamuyita James Kato nga alina institute yawe Mmengo bagiyita Institute of Social Works and Community Development ne banyingiza nenzirayo buto ensoma kati gayo nafuna branch Bombo mu 2019 when graduating amawulire yantwala naye nga ku ABS awo okola mpola naye nga ndi mu General News pastor igajjako mu newsroom nga musajja wa kibozi naye nga atayina bantu banyumya nabo nga bali abe waggulu tajaayo befuula nnyo abaasoma nga neno mu newsroom bamutya ate nga nze atamutya kalondooza olakuba wa tabbu bakusasulaawo nga buli lwoleeta story ya mutwalo boy naye lwotagufunye tobanja lwotafunye mutwalo ng'ogireesi nga tobanja ogwa dola ogwa Uganda sebo abana fana asoma mawulire abyali bya nokera transport wo
n'ogenda mu field ng'olina okulya komando kirumyo ogolodde era abebikomanda batubanje kawala awo sibamanyi muwendo nakuwa omutwalo gwo ogwo chiwaya ate nga lutalabise station teyina leero tobanje waliwo n'ekisayo kyatuuka nga station teyina nga TV tena sente nga abadvertiser tebaleese linga Shalom 256 advertiser bayi ate oluusi nga n'akabbo abantu tebazze mu kyaki bulungi nga tulina ozimba ekkanisa pozo producer yali ani owa Kalondozi ogayo mumpi kati Kalondozi yalina abaproducer nga basatu main producer executive producer yabeeranga pastor yiga era nga ne script yagibeeramu nnyo yalinga ya script waliwo shet alina script keberi yalite etya teri kati nga waliwo gayi bamuyitanga Yasin Khan mutegeera okusatu yani owokusatu mpozi gayi yalinga editor nga naye ayambako mu ranks yali kisewazo yali ku KBS kabalo gayo oyo bago gambia gutwagana naye ku nikakala moyo kweli TV ya Semakula HG kakande gogogamba kakande bisere bya naye present yate yali present baje mu aluvanyuma Kalondozi nagisura ate yagisura Kalondozi evaawo etya Kalondozi yali y'amaanyi ekuba ng'erabika lwakunana Sunday kati mu kuba eraga sawa mmeka nya ezekiro kugataliko nfuufu eno bakompitinga naye nga kyensinga omumanya walingawo abataabanga basanyufu ne bagiripotinga ng'enkya nga buli gweraga baripotinga naye nga ratings zibeera eri yali esinga ratings mu kaseera ebyo nga sawa nnyanga zaayo muganda wange omusajja baamuloopa ebintu bingi nnyo kati nabbi omukazi afunamu obuzibu ne mukama waffe mukama waffe akwata story abagamba mukoleki mugoberere omukyalo oyo nzijukire nabbi omukazi eta script yeyo twogera amazi kati kamboze nze ndi musajja mukatuliki twogera amazi tana nabbi omukazi amukwatira mu ssabo tali script kati kamboze kyalo omuntu wayawukanye n'entambi gwayina platform ntambi agenze mu ssabo lwaki ntegera mbu agenze lwaki omutega abantu baali bebamu abalinga bakwataganira mu ssaako yeemu ate jjukira oli ayina essente kati ng'asobola okugamba mbuulira azaako kyali kuki kiri kitya anti ng'oyagala omumanya date politics owaddala genda mu basumba ali eyo balina politics abasumba anti asobola n'ossimayo akaseketoni kannyo okweyafa omusumba okutegeera okukuba mukama wange saagala mutegeeza omusumba affe omukyana yegenjeza omupya naye ba TikTok bamugwidde ngamba oyo alinganga omuntu atunuulira omusumba lw'omushana alinga omuntu alabye abannyuka olw'eggulo n'abasekerera lwaki engoye zaabwe zigubasidde nga ye yakambala olupya agenda ku shift ya kiro kati ekiddako naye ajja kunnyuka nga zikoze eki okwogedde bulungi naye okwogeredde mu lugero kastanale ya TikTok n'engamba luno lumbe anti mu 2012 waliwo omusumba yakola atyo gundi yani ku Bativalao nga tufiirako twaliyo teyampa n'obuna ne twale okwebaza tugulaawo naffe basa twawaayo yayogeranga ebyo senior 6 n'enkuba nadda katuuti sitanya alumbya amaka gange bagamba nafunye omukazi omulala si bituufu musabe ne tusaba ate biseera ebyo yayinanga omusumba gwayita Haji Pastor thank you nali njagala omusumba w'emmenga awo mu Kisenyi n'amutukyaya bayali yange ekimu kyakujja n'amutukyaya n'amutujjako yagambanga nti balina n'emiza abasumba abamu bateekawo mobile money number ne account number kati ku TV esookako kati ebyo sibiriimu kansooka ebiveeko kubanga kano ka mwoyo omusulo kyo commentinga manya asiri baagala okukomentinga kano ka mwoyo so KBS gyenkyali naye musumba andaba eno mu newsroom ndi njogera nnyo nze atamutya aŋŋamba ogoberera tosaanayo alina katono mumaze kya nabbi omugoberera oba nabbi nze saaliko kuba amugoberera bazuula ki
bye balaba ku mpewo Ebichi waliwo abaana bana bato. yaliwo baana bato anti obuzibu obuliwo gwe twogerako mugenzi tasobola vaayo kwedifenda akweyogera ekyaliwo nze kyenalaba ku TV walaba ki baalaga nabbi ng'alimu nabbi omukazi Magi Kigozi Magi ani Kayima Kayima ng'ali mu kintu ekyefaanaanyiriza essabo gambe essabo bannange muganda wange yali script mama omusawo nakkiriza kamera omusawo kati omusawo alya ssente mmeka onabbi agenda muwaayo mmeka lwagenze kuba ebintu bino byonna bamusajja omukazi baamupanga alubaati abazanyi bazaala ababo kitegedde baamupanga alubaati nyamukuba eggulire baamupanga alubaati naye omusumba yalinanga obusungu naye nga bwe mumala okunyiigagana ng'ayimirira ne muddawo ne mutereera yali short temper omuntu yonna yali real ye musajja yakizuula nti nsobola okukola entertainment yanzuula yanzuula yansanganga ng'abantu bamutya naye nze nga ekiboozi kya Man U Arsenal nzaakikulembera nga naye ate kimunyumira Ronaldo Messi omusumba alimirwanga emboozi ez'omusumba yiga nga Ronaldo Messi n'ensonga z'abakyala ng'ate bw'atuuka ku PlayStation omusumba yakubanga PS maama ng'asobola okusiba essente n'aggamba tonteebamu tosobola kunteeba ate nga naawe akuwosibe mutabani w'ejjengo nga naawe akuwosibe ng'asooka n'akuwaayo musibe nakola pad kale nawe sibako yali kabejja ate bw'omwangula ate ffe twali ku PS3 ebiseera ebyo bw'omwangula ng'azikuwa ng'akuwa yali nga bw'asanyuka bw'ati olwo akabbo kamaze okujjula pasita yiga teyeewanga nnaku yali nga musajja mulungi nnyo ndowooza mubasumba gwe naakalaba waddala wali okoledde nedda nze nakolera abasumba bangi oli tali musumba oli emaganja omugezigezi mutume muveeko nange namukolerako wakolayo namukwambuko twakolayo ne kakalaamu eyo nja banyumiza eyo kakalaamu nzaamuleeta mujja ku deruta tugende olire emboozi gwe kati musumba ngamba naye eno gy'oli gwe twakiranga amafuta ge obula no nze nakulira mu ghetto nga buli muntu omulaba muntu nga tolaba musumba nze namulabanga omuntu kale yajjanga father figure mu bulamu bwange nga kiboozi tukikuba nga asobola okugamba naye awo nno wogenda ogenda ttomera ng'asobola okukubuusa so omusumba nandeeta nangamba programu yiyo bagiyita muziki ebiseera ebyo ng'ekolebwa piisi 3 n'omuwala bamuyita Karo piisi 3 ebizigo ayina ekizigo atunda ebizigo so ne Caroline Maka Karo yeyitanga Karo ow'emboosi yakolako ne kusimba Karo teyayimba nakoyo omwana ate yayimbako yali ayagala nnyo Giovanni Luzinda ebiseera ebyo Giovanni we yayimbira embooseera kati nga yeyita embooseera ya Giovanni Luzinda kusimba wamuwulira buwulizi tewamulaba yali muwala mulungi yali muddugavu yali muwala mulungi ngari yegomba okuba omweru yali nga muddugavu yegomba okuba omweru so Karo bakola justice eri erinnya lyange kubanga nagendanga nenoonyanga amawulire nga ngenoonyeza naye nga leeta ne bageditinga nemproducinga show nga balyogerako nnyo kati ebiseera ebyo live wire 2017 naye ekolaki yatandise dda ng'etandika kakafuko yatandika nga producer naye obagamba Spark TV ng'etandika live wire nze nga sinaba kujja waliwo emitwe gyayiya live wire abantu gye batoogerako Mr. Mosh ono kansala omusajja bamuyita Peter Kaba yawummula yalinga muganda Peter Tabu Peter Kaba yalinga manager wa station naye nga consultant gayo mulala aliye yakola business ali ku business desk ya NTV amita Samuel Setumba be batuula ne bayiya live oyo Sebuli bagugamba kati Setumba ali ku business desk ya NTV be bayiya live wire Kafuko bamulaba yali editor awo bajimukwasa ntwaga tukoleyo
entertainment show ya kawungezi bikikati nga bayiza buli kimu nga buli mechanics weziri niyo mga tucha era bagisooka gi recording nga Spark ebiseera ebyo eri kitintale nga nga jeina studios kuba balinga tebaagala cannibalism mu content kati nga babaawula mwe ne mudde eri bano ne badde eno so Kafco n'agikola ne reporter we yasooka bamuyitanga Nagawa bambi yafa Kafco ye yatandika live wire sinze nga Kafco ayogera Kafco nga producer nga Zahara Toto ne Anatalia beba presenter olubaba jaba za Toto na Zahara Toto yakulira omwo mu NTV mpola yajja akola T Nation biki bandi yakulira mu TV yakolako ne ku WBS Zahara Toto nga mutonga mu myaka 3 yatandika okukola ku TV Zahara Toto I swear chakala gacha kulijja ajikazi kwe kapo sigenda saka na ato tufikire ku myaka 3 Zahara Toto yali presenter nga presenting us bajitango ba show bajitanga ya ku WBS nga yabana Zahara Toto alikuwa omwana nga baby Zahara Toto nga baby nga ki baby walaba mulala aleku wala kala esezo muto walaba Dinky Toto Zahara Toto ali wano DP people power Zahara Toto ali olimba ntambi togera amazi Zahara Toto ali myaka jaffe jani ejange nawe nono Zahara Toto ali mu people power taliweza naye waddamu nedda baba awezawo omundogola ku WBS kati kiringa sawa zino omwana anawulira fresh kid emyaka 10 ejijjage nagamukadde kati Zahara Toto yakola mangu erinnya ne ekyesa tuolimbye ekyesa kale katugambe 5 bata sawa mukiza kumpe sawa zino ne NTV ina show bajita Planet Kids mwana wa myaka 8 yagikola Zahara Toto kinkubiye nchikwe kinkubiye unono so kati ze ngandi eyo naffe tutandise yaffe muziki live wire etandika bala baba ntandika okukola ki competinga Kafco aina tactiki ye bwakulaba ng'oli eri gy'oli ng'olese competition akusembeza Museveni nasooka ngamba jangu tukole nakalubiriza omwana oyo nga ndaba Musumba ate alina future nnyo zimba Obwakabaka saidi eno nga naye alina eri obubwe ne bakola omwaka ogusooka 2017 oyo 2018 nga atandika nfuna obuzibu ne Musumba bwava ku sente tezaali sente no ndi contented ekizibu kyali kitono era tebakimanya olunaku Kenzo yalina show ku Jahazi njijjukira 2018 ngenda nfuna accident ya boda naye nze nsituka ngenda paka era papa Misa Kisemakula yayandaba ne Balamu nga gwononye ekiwano ng'olina ebiwundu ebyo byonna baganze bannayi nina okukola kati mawulire gantuukako baŋŋamba Musumba abuuzizza kamera ye eri etya kyeyabuuza Alex ali simanyi oba yakyogera naye abaana baŋŋamba abuuzizza kamera ye bweyimiridde eri mu mbeera ki neŋŋamba kamera y'Omusumba eri bulungi yandibuuzizza ki kati tujje okalyako omuntu aleku senga osindika Abachi message z'emmeeza ne bakubira essimu nti afunye accident akomawo osooka buuza ati twemenya nyamagaga ntambi osingisa omwana ati milioni zo 10 tukubidde alekunzimu wadde 10 azirina bakubira onyasembye kwogera n'afunye accident osooka buuza ati sente zazirina abadde basa mugirabyeko kale mu buto bwange ekyo bwe kiba kifo kiruma mu nagamba nokyalira katajagala nengenda nengamba Kafco mpozi wali ogamba ki njaga tukole ntandika ddi Kafco agenda omutoka nga China space yangamba otandika ddi konze ku Monday ntandika nagawundugo netugenda ebiseera nanyambala essaati mikono miwanvu ebiseera ebyo si papa walwanira ne Brian White sente Masaka story ngenda nginona kulwa Spark olwo mutandise leeta nvaayo
ngende Jinja Fikfa Maika yakaja kuzaka motoka kawishi ka red. Aka red kawishi na kamiria ko bwa. Mama. Uganda evudde wa. Tugende Jinja. Bamutegese ku Jinja SS. Atuka sawezi. Abana bebecha. Abana bekalakasa nze yajiri nanze ke story mu Uganda. Bekalakasa kibuga kyonna ne bakigala. Nenjireta ku Spark ne kuba. Aho fiki nga stuck with kutama smile bichi. Nga stuck kati Baby kutama. Ntuka ku Spark naze Golden Boy. Crisp job Paul Cafe. Mieze kafuka ngamba. Tugenda ku NBS. Chikawa kafuka star wali. Chikubiye. Tunoja kafuko. Ninga kafuko. Tori serious. Nanga tugenda. Nga kutte Zahara, Anatalia ne Dani Mukisa. Mujukira Dan. Ngaranga ngamba tugenda. Dani yaddawo. Dani yali nansa nenaku zino yawumula amawulire. Antu mulaga nti sina genda gansindikira Ibrake Mukasa. Kuba bali bati. Ne kakati bali bati. Kati toina gyolaga kati ngeno omuntu yakuleeta avuddeyo ng'omaze okukola ebijinji mu ndeno. Mugamba ne sina adde gwe mmanyi. Nga manyi kafuko. Naye nga olw'erinnya bye naakakola. Ngamba ano nsigala. Kafuko ansindikira Ibrake Mukasa nga tugenda ku NBS. Nzirayo wa mama wangu manyi kyali wange. Nga wayi bangamba tugende ku NBS. Nangamba eri wakavaayo bbanga ki? Myezi eno. Kati ate naye n'ovayo yogende. Lwaki obeera malaaya mu TV? Ntuula nangagezesa abeerawo. Ati bagenda Friday. Kuba show gye baakola mu yasembayo yali esiibula y'amaanyi baleeta abayimbi nga 20 ne bakyala mu show. Ngirera geesiibula ne bagenda. Ninga bakulu tebamanyi. Bakulu babagamba shewedde nti tugenda. Bye bye, goodbye. Are you going? Tetwana zi contracting. Kwa tumala gava ku mulimu bw'okyo. Anyway, Spark TV eina abakozi ba mirundi ebiri. Ba permanent staff ne ba contractors. Ngoina contract ya Spark. Naye ngo roll reporting ze babala nti yakoze omwezi ne guggwako ne bakusasula ensimbizo. So kati abasinga obungi abali ku contractor. Okujja kondoza producer yali permanent staff. Na ate permanent staff tebakulimitinga. Yeah, you can go. You can go kastowa gamba nti omwezi mulamba nobalalika. Yenda naye kati ate kafuko yalina leave nyingi ate yazitwala. Nanga mukose leave days zange. Nagenda yagenda mirembe. Nabaga bakama bange nyenzi. Akasatiro kali awo. Kyekiddako. Ne bakebera mu baana abaali bakoze screen test yawo. Amangu awo. Ne balaba bagabi ntate ne rape okujja ku Spark. Sigama nti gwe gwali gusoose nti babavumbula babaleete. Bali bakola da screen test za programs endala. Era Peter Kaba. Samuel Setumba. Nebiseera ebyo yali programs direct manager bamuyitanga Jackson Nyondo be baatuula. Ngama ono nono katubakole ki? Bagatte balekawo Caroline Maka. Bano bakafuko nga bagenda. Kati fenna twali tumanyi ti Caroline Maka go bagenda okugattako omuntu. Akulu baatuule ne bagamba no ono tumuleke wabadde bana babiri tubagatte. Kale bamuleka mu field. Yali nga ajja mu buzimu live wire nga kiraka. Justin Bass. Super kiraka. Kani baga tumuleka aho tuzimbe combination empya. Munnange ne batandika okukola abawala. Naye nga sinze producer na akamala emyezi emeka bamuyitanga Isaac Kugonza. Isaac Kugonza nga yali editor ku mulembe nga kafuko ye producer. Ne bamugadda wali ogira okwatamu. Olugosegaleyo mu field. Ekyo kya okugenda kwabali n'ensigala kyasitula emikisa gyange gyonna ne gigisembeza nembeera assistant wa producer. Tutandika okubanga nkola bali wadinga loyalty. Nenkola n'abalala basigala kuba ne Joe bali bamutwala. Joe omunene walingawo Betty sono Betty wa BBS gwe mmanyi. Oli Betty omweru yali mweru naye. So waliwo abaana abo abatagenda twalinga bana. Tusigala nga tukola
Anikati tena tandika tukola omwezi gumu Anikati nejja nga bamaze okweta Sanyuka TV. Mama Sanyuka yaliwo naye ng'ekola sports. Ekola ligi ya Uganda oba nga Star Times yagiwa ddiiru. Bye biseera kati nga balaga ku NBS eno nga balaga ne ku Sanyuka ng'omuliro guba wali. Abasajja baleeta ne batukuba nga Anikati yeyogerwako mu kibuga naawe nga balina oyo Dani nga yakola field interviews naye nga ananaagira Kezi tanajja tetunaba namanya gyali. Kezi alijja. Dani nga akola nga abukuta abantu baga bannaye Dani kiki naye nga naye bamujja eno nga reporter bamufudde wali eri tebamuwadde training. Kyekizibu ekisinga obungi nti osanga abantu nibagawe na potential ne batakuwa training. Kati gwenze nkubuulira abaana ba Rape ne Gabi basigala mu training babaleeta nga bakola nenga bali mu training. Oyo Zahara Toto ne Anatali okola live wayo genda live basooka mukola recorded izuwera ogenda otya kumpeyo nga tutendeseddwa. Kati awo omutindo gw'ekibogo gutandikira ku Anikati bali balese reporter bamutadde wali tebamuwadde training atuuka ku muntu ng'amutya n'omuti amulaba nga sita munnange ne tukola ebbanga. Mukama wange ndowooza yali mu 7th day nnyo kugonza kintu ne kimulemu n'alema okulowooza nga yali mukama we. Bamugamba okulowooza ku speed. Bamugamba mukulu dake emabbali nga wayise emyezi emirala 4 ne banteekawo. Kale omulimu gwo nga assistant mu biseera ebyo gye myezi 4 wajjali ki? Nina okakasanga ebiseera ebyo nga social media tennaba kunyiyiitira. Nalina okakasanga nti live wire bamu-streaminga ku Facebook nga ate nina sharinga mu groups ez'enjawulo. Twalinanga zi groups za Mama Tende ezo. Zijjukira Mama Tende Foundation. Ezo. Nga sharingo. Nange na sharinga ng'omu bannange. Before you know it ng'olina abantu 2,000 balaba. I know. Facebook yali. Twalinga b'amaanyi ebiseera ebyo. Ne twatuukesera nga ne bwensharinga nti tulina 5 bali balina 1,400. Nabannange. Ng'osharize group ozimazeeyo. Ne balinga bali organic. N'obusharinga tebasharinga. Akamabanga abasharinganga. Nabo basharinga. Balina n'engombo yaabwe fake it until you make it. I know. Bo bakola buli kimu. Munnange mukama wange bamujjawo bangamba show yiyo. Natia. Bakwadde obuvunaanyizibwa. Kati jjukira kafuko tetukwatagana bulungi nasaagenda. Ibulake mukasaba senior be nandibuuzizaako kupa contacts yajja n'angamba tugende ne nkola ki? Kati ninawo Seguya nina okwebuuzaako ekiddako baginkwasa nti 2018 mu October bangatandika show. Already abawala mbasanze abantu babamanyi nti Rape ne Gabi nenga tosobola kusonga ku Rape oba Gabi. Nga tebabaawula abalinga ba Bitusi. Identity crisis. Balinga Bitusi yedda oba ina yedda. Andi nzogera mbiseera 2018. Kati katale yandikando. Naye abo ennaku zino babaawula. Ennaku zino babaawula ne luli pali. Kati nkwata Gabi yalina akayimba nga bakayita wano. Mugamba wano mukama we waluma. Mugamba omanyi ntaate katika katwe branding nga gwe church girl. Mwaba kimuteekamu. Yimba yali ayimba naye nga ayimbira mukama yetabiriiko. Yayimba buyimbi. Mugamba omanyi kati ogenda beera church girl. Gendo nkolera obuyimba. Nakola. Ntaate nga awuliriza. Yali kawuliriza. Ebiseera ebyo. Awuliriza ntaate ne kakati asobola okulaga nti takikutte ninaagenda n'akirowoozaako n'akikola. Mugambe ndi wano. Rape ne mugaa kati gogenda beera sire queen akyasembyeyo. Era nga bw'omusanga era trendinze ne Kasuku era trendinze ne Mawuzi Lwamiti nga amawulire tuga stantinga ne gabaawo nga tuyina kati ye strategy yange gye najja nayo kusooka kwawula bawala ani aje kuwa buli muntu abamanyi munaye kyajja buzinga simanje kivudde ow'omukulu tubafunayo ko kutongo ani mukulu wa Sapule Seguya Seguya nga tosobola genda mubwamba nkoze ntya ng'osobola mubuuza nti njagala kunoonya Namatovu Irene
nkoze ntya either bwakuyamba nakuwa enamba ye oba namukubirira nga kikola abakimazi ye nga tajja kugamba nti kola kino ne kino awo ebiseera ebyo nga namusajja wange Kasuku nga tanta kukuwaza banga nga biseera biriwe nabeera reporter nga yankwata kati nangamba gwe tugenda ffenna gwe tugwa ffenna nga bw'aba agenze okukola nga nze amukwatira kamera ne tugenda Kasuku yankolera ssente bannange buli wenzijukira embeera gye nalimu nga nange sola kwewera okaminga ebiseera ebyo nga ye yampera okaminga nangamba jangu Kasuku ne tutambula buli mugagga gw'omanye Kampala namutuukangako n'ampa ssente ng'ate Kasuku bwe bazimukwasa batya nkubuuza ebizibu bye bisandikibwako bya mmeka bw'omala omugamba ssente n'akuwa ezisinga ezo osobola offissa. Wow. Kasuku yambeera kati bwe yategeera nti musajja we bamuwadde n'angamba gwe tugwa ffenna nange kati nenteekawo ekiboozi ebiseera bye byagundira ng'ekyatinta Brian White Foundation yantwala just Gulu ate yanzimbira yantwala eggulu wiiki emu Kasuku nga tugenze ku Brian White wali omupiira Gulu Arua yali wiiki emu gye namalayo zalirwe yajja Arua Kasuku ne bamuwa ensimbi n'abageininga nga nange sipulira sisaanidde nampa ssente ze zimu bonna ze baafuna nga nnyingiko nengenda ne ndipositinga ku kapoloti akaliko wensula kati izo ssente tezaava Kasuku awo sirimwerabira era ku nnyumba yange alinako ekisenge yadde takisulangamu so yankolera ebintu bingi nnyo nga omugamba muganda wange embeera eganye nga naye ebiseera ebyo embeera tennabakukwata nga bwali kati era nga at least 5 gijja ku simu yo nakikuteerako 52,000 kati so kati ye musajja kati bwe yangamba gwe tofaayo buli gy'olaba ekiganye ng'onkubira kati nga manyi mugamba wano nga nina abayimbi besimukubirirako nga manyi tebakwataganira balwawo okukwatagana ne Misaki yalwawo okukwatagana ne Kenzo kati nga ate be bakola amawulire ebiseera ebyo nga Misaki bambi mulwadde wa sukaali nga ayambalenga dakiika 2 kigero kiba kizimbye kiti biseera byakusaasira wamuwasiza Serugga mpaka teyali ebiseera ebyo twali kwanjula twagenda Eruweero kusobola okamiliyoni lwamala senior 6 lwamala senior 6 lwalwana ne Seguya kamiliyoni senior 6 kamiliyoni senior 6 yagikoze wano jjolo yabalamu 2 wangi ng'agenda kwesimba ku bwa mmeeya yakola senior 6 kale lwabituula ebibuuzo ngenda kunkubya wasinga nasigadde ye mabega ati je byaka nyokiza akaseera tuvume mutumalako abantu mufaaki mutumalako abantu bana kanjogereko bitono kanjogereko bitono ojja tuwanga emboozi ya industry kanjogereko bitono olina bingi bye twetaaga abantu bafa byagala emboozi empya kati ntandika producinga abawala babaawula eddamu ekwata omuliro Gabbinga mugamba Gabbinga strategy gye twakola ne muganga ngenda kukolera concert nga alina ennyimba ezi yalina wano gwasembayo n'oluyimba baluyita Ninze kati ne muganga tugenda kwaliranga mbakoleya wano bwe ngenda okuteera show kiki ekikuwaga okutwala omwana abandi mbakoleya nze ndi musajja ategeka zipate nga ngenda mugamba wandiika wano abagagga bo bonna bolina nga bawandiika nga nange mpandiika nga tuyita mu makyaki tugenda tutya omwana oyo awuliriza ntambi awuliriza ng'okyesibye awuliriza sayina mpisa mbi tugenda atandika interviews ebiseera ebyo ng'agamba banaze sina kintwala mu interviews nga muganga katugenda zitandika akola mwasuze mutya agenda ku interviews eziwerako bambi bala mwatusupportinga Bajjo yomu ku basajja babeerawo nga nkola show Gabby esooka kolo eyo yali successful eyo kolo nguliriza eyo olundi ogwasooka date yalinga 27 jukira aliranga tosasula venue gosasula mmere
Nwaga nina abantu bange 5 twagala hole ebyo. Tugenda teekamu n'ebidongo byaffe. Kati kolo abantu baite banamba sente. Ngendo tukayo nga bangamba mulimu omukolo. Ninga abantu bamanye ncha mukolo pati. Ngemo bonye. Bana natuka ne Gabi nangamba biki biwandeesemu. Abantu biwandeesemu bino. Nimpulira nga pressure zita nenkubira bajjo ni mugaja ngo ntaase tugunzeke. Ng'omwala ali maziga wali. Bajjo ngategera ebiseera ebyo. Bajjo najja. Tutula kwaliranga tuti. Nangamba kati omanya Alex. Genda okole story ncha ku TV bagambe. Ate ye bwato bajja asalirawo. Ekifo kifunyemo obuzibu tulekawo n'olunaku olulala. Kyagala kiseka. Tusasula. Wana ali muyise nga mugabo batukyuse venue abantu naba diverting. Na tuna nainjingi nga tunuye bife biwerako wano. Nagamba tokyusa venue. Sigala mu venue tugenda kukoba ekibozo ntukuba ekibozo kyo ne tugikyusa nefuna olunaku olulala. Bambi kinyabolo nga kikyakaaba. Kati show eyo ye show nga kumuyimbi ayine nyimba 3 abantu ne bajja abantu 5 nga buli mwasa sudde emitwalo 10 nga table ya million ye Mugabi teyimba ko show ya mutwalo tajiyimbangako nti abasasudde 2 ati akufulya ddala manager we ebiseera ebyo nga ndowooza ndi nitukola era twajjanga n'emirimu nkwatira kwatayo eddengulu kati competition ngeri waggulu Kenzo omukyala bamutwala lema tugenda Kenzo agenda eri Ivory Coast avaayo meetinga speaker kadaga ebiseera ebyo stolan kati nga yegina yokka kasijirina baleetera Sandra Liyani abikola ateekamu akafaananyi ka Kenzo ngebule eddakiika ezi ngende ku mpewo ngamba editor wange omanyi kasalemo tukateekeyo nga andale tujoogereko Anikati yayina akakodyo nga makati mu story eteekamu ka swipe bwe kati Anikati unapologetic blood kaita mu live waya wenakoma otegeera wenakoma wenaddeeka naga blood kijja sidda mukama wange nankubira simu nanga naye ggwe olowooza gwasoose okukola ensobi ku TV komawo okole nenzira kati awo nentandiko yiya ebiki ebikikola bye tuyinza okwongeramu okompitinga n'abasajja kati nga ndaba yogera naffe ku NTV ninga mulese nti abere entertainment kati nga simba eyo gye nagenda okukola ebintu nayigayo obuntu obumu nga balina kalieri olokoso omwana naddamu lutuwe mugambe kapalaga mwongere basexed wawe kati nkabba nabba kagambo lutuwe nga nkaleeta nga tugenda kukola lutuwe tugenda mu field nga tufuna abantu babuuza bintu bya entertainment si nga bino bya NTV yogera naffe tugenda wali mu field wali Caroline Maka n'agenda n'atandika ogikuba how are you doing balutuwe yakuba lutuwe mama lutuwe yali wattabu namuyitanga mama lutuwe ebiseera ebyo n'agikuba kati nenjiya bizonto nga balina zungulu nga ndaba NTV ina zungulu nendeta bizonto you creative nga kati mumanyi kati mugenda kumpa recap twalidanga ebintu ebyo nga nsira ba live waya nga ngali magaziko ngo ina magaziko you creative unlike intambi ujo tutegeero inga Shalom kumbe gwale mbandi yao ano kimoja kasaba kamide Shalom otateka kakala mbandi yao ati tutuula ni Isaac katende Isaac oli kugonza yali eyasookawo emyezi emitonotono nedda sebo mukama wange tomukuba oti Isaac agamba nedde twetaagayo ka segment akalala wano kati ng'ayina omusajja gwe yalabanga bamuyitanga Volge ayina 73 questions nemugala lwaki ffe tetukola 21 questions naawe waliwo n'olimba 21 questions wa 50 cent tugenda tugitandikira nagitandika ne Karo Caroline Maka ne tugenda twagitandikira Ntinda mwongeddeko olwo segment lutuwe then 21 twagitandikira Ntinda twatandika n'abayimbi Kent and Frost mu studio ya Remix gye twagitandikira eyo
kyenjijjukirako bambi kati bo balaga ba Kent and Flosso gye bali simanyi folosi simanyi gye bali biba folosi so ne tukola katono nyo kankubuuzeemu bakuwadde ebbanga ki duration of the show moyiza bino byonna nti wofuna segments buli obudde nga bukendera banga bakwongerako kuba obudde bwabeeranga bwe bumu nga buli standard 1 hour 1 hour kati gwamanyi byogiteekamu nenkuba 21 questions nenjifuula na show yanjawulo batukesera ne bangamba ka 21 questions tujiwadde obudde bwayo 30 minutes ngekobye mukyaza omuyimbi ne mubuuza spontaneous questions ne tugitandika ne kuba Isaac ayina ebintu abo bakama be bamuteekangako ngakkiriza Dia live wire nange omwami yandeseewo kati nga abantu balina okuteesa online bye bimu ku byasuula live wire ebiseera ebyo akyoge iye bakama be bamuforcinga mukama wange teekamu ebbaluwa zo by'abantu naleeta Dia live wire nga bagala to be people centered kyannuma nnyo ekyo Dia live wire tugenda netukuba show olwawo nga ground yereta ne bali bannaffe nga twetwala kati awo Keiza atuddeyo Keizi yajja nno Keizi yajja nga reporter abantu mutegeere nga alina discipline Keizi alina discipline bambi what happened n'atuuka nze ntuukako sinze yamutandika naye nze agenda okuntuukako nga mukwano nnyoko wa Chameleone ng'ayagala Chameleone yacheka munye abe ng'ayagala Chameleone nangamba naye blood tukole emirimu ne tubeera ba mukwano nnyo nga ebiseera byo nga yampita tugende wa Chameleone tugende wano Chameleone ali wano nga abawa namwe n'abawa nga era nga mu Uganda twatuka ekiseera nga abakolako Chameleone interviews ne case nga teri mulala gwakkiriza era nga ogala konsendekera nga bwanga mzee nzajja ya tujja kukola na yeroli nga Chameleone namale emyaka ngena mu industry nga mugoba simulaba natukakesera nga ya ogenda sindikana mzee ngena sindiko serio negati abantu abakoza Chameleone bansanyusa ekibyanga mutogeza Chameleone natusembeza na sumwe tubeerawo ne tukola case nga yegombo beera kumpewo Brian wako ya muwo mukisa banya kakola ku Sayuka yalina ebiseera yali akola Morning Express Brian wako yakola ne Mako anga ne Mako tanajja natandika ne case Mako yali ku ABS ebiseera ebyo bambi kati namukwata namuwa kati Kaiza wajja oburakanya ne mukama we Kafuko nga amugamba gwe inakubeera eri toyina baserebo inakuba nga reporter onaba mu filudi egendo bino byoliko bive kugenda onenye story ezakabiva mu bino Kaiza agamba musajja gwe tojja kunwana nga ulwansanga musajja nwana ni mugamba musajja weka kugamba kitu musajja nwana Kaiza naruke kiseera ni bakakaste emirimu gye bamuteekako oli awo omusala gwe yagamba amulwana namuteeka ku wali eri wasemba naye ekimu ku kyantiisa okoza ne mukama wange asobola okuwa direction ye gyayagala nga yeeno ate nga nange nina byendowooza mu bwongo bwange ngamba tulina yita wano ebimu ku byannemeso genda naye yadde yandeeta abantu bayinza okunkootinga obubi nayina nga nze kyendowooza nga naye alowooza kino ate ye Kafuko bwalowooza wabaawo iba naye noogeza owetamu katono kati nentandika okuyiiya live wire yawo Gabi Ntata akuba hit ki brag about God can we brag about God akayimba kati angamba nva ku TV mugamba ogenda siga maka cholo tuvudde mu covid yawo nga tunatero movie mu ddala mugamba olimba ogenda sigala nakola omwaka guba guggwako ati nze kennyini ne mugamba manyi kati tujja kukola byonna tosolaba muyimbi nga togowereza amawulire tukireke nangamba kituufu bulijjo nkugamba nesibyeko wano nasiibula nendeeta imikandis rape akyaliko tagenda rape ebiseera ebyo nga buli anti nze yamugambanga wana engatto wana perfume
wana oleka talinayo kitone Mama Prince talinayo kitone ye Miss Binde talinayo kitone kati kankubule mu bantu abasinga ono yali muyimbi omuntu yakulekera eggwanga mu bapresenter be nali nsanze abangu bokkola nabo rape yasinga era kirabika rape bomugamba nti njagala obeere monster abeera monster njagala obeere sente kugamba teyeerowoleza rape producer omulimu gwa producer kwe kukola Tambi yabaji nayiya abantu kyebagala olaba omukazi yakuleka mu ggwanga era okyamubuuza akulanga mbuti tulese kubuuza musajja Tambi alwana kugamba yeki kyomugamba kyakola anti era presenter omulungi ena bwati ne Zahara totoka sawa zino mugamba omanyi Zahara gendo yambale nga beach najja bwati because she's what kugamba tebategeere no baba mugamba kwambala bategeera nga kyafaanana nedda bakama bange mundeke nsigaze ku bantu kati ate babaawo omuntu ali reserved Zahara totally reserved I know she is rape yali akyali mu aromatic Tambi era kyali ku aromatic agiyingira ali ku spark akoze erinnya rape mukwano gwange nno tokuba rape togera ekiro nze ye presenter gwenkyenyumiza kubanga nabeeranga nga Gabi mukwano gwange nnyo mukwano gwange naye nga rape omutegeerera akola nnyo she's a hard worker she's very hard working where talent she's very kano focused Ntambi She's talented. bigambo no ombuuza Tambi alugamba yagamba if you can't beat talent you might be hard worker biki yeso eyo ntambi sibirimu muna imbale njaga nendeta imikandi kimfo kya Gabi okitegeera era Candice rape omujjawa Candice mujja ku BTM yeriwa tamanyi BTM come on TV radio TV mukama wange beruda owali makona gye yava like there's a TV called BTM like Come you on, guys are serious yes si bruto BT like it's called BTM yeah bozi yange nayo kegenda kukoma wange alakano munyonyo wakatize otadde buwano okukola ntalo n'abantu dasingano abuuza kiralite jeeri oba ekyakola it's called BTM jeri anya mpayo mwakolayo makona gye yava ne ne menta menta Kamento Basajja kamani bakoleddeya ka beautiful mentor Eh. akalungi ak'emityana ako wemitiana meta naye buli w'emityana mulungi Munyankole. w'emityana w'emityana semunyankole ne w'emityana ate kale emityana tebeta banyankole alina bba mubalala biki tagala tumanyiira kakati munnange ofuna emikandisi emikandisi New signing. muleetanga mugole kiki wayagala ku emikandi ntambi Okay. ntambi omwana nyanya shonga mukaaga tuusa twagala omwawule n'abantu kankubuli ani akibuuzizza ekyo uno bamuyita gundi sekate yonesiya ntambi nedda bannange emikandisi y'omu ku bapresenter bali talented e Kampala yes buli omugambye ali talented oshotagikoze gashewedde shoyewedde emikandisi naye yennyini akimanyi Tolwanya ate awuliriza Emikandisi, yes. emikandisi yajja mukusooka okujja nga azze okukola screen test namugoba ntambi agenda seka awulira essanyu ne mugamba genda nga sinaba wakyayogera awonta lwaki oshoza utamugo ki ekyamugobya emikandisi yajja ebiseera ebyo ng'ali nga tomboy ng'ate show y'abakazi nnyo 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 basireya osekaki edamukooti olayinzina mugenda kunjagula n'abantu nakyenzijukidde omuyindi yankubye mugenda kunja naye bwe yajja n'ayogera nindaba nti yono bulijjo gwe nnuunya eddoboozi lye maama nga bw'ayogera ng'olina gy'oli edduka n'ojja ku TV n'otuula Olaba n'olaba ng'ayogera. ate nga bw'atandika atukwogera akukwata n'osigalawo ate bw'osembera ate era osigala okyalaba mube ku mwana wange kambeere serious eno kyenyumidde nnyo sekangako bwenti ovudde wala n'endongo so imi omuleese alipresinze Gabi bana babiri bakwatagana ye ne rape ya introducinga emikandisi ku spark namuleetanga mugole nakola stunt ya bugole yajjambadde kadaali n'alyoka akola show ndo katono nnyo like ogambye kiba kizibu nnyo like okufuna abantu nga they are compatible to make a duo bano bamaze okwetegeera ne history waabwe bamutubuulidde like babeera ku screen biki kale okufuna omuntu omupya ne bafiitinga tekyakutwalira akabanga oba kyaklikingirawo kyatwalamu ebbanga of course teriba ppanvu naye likosa kyasooka ne kinkosa
ate ebiseera ebisinga mukamange yali yansomesa nti if you want to bring something new you have to shock the public. Kati ne kano kagundi ka stunt ke nakola nti ndese mba naleta omugole yali acha mukadali kyali awo nga kigole ssebo live wireless nga kiri awo kikakamu naye we yatandika okusabuka niwaga omugole abadde ki najja mu character n'atandika okukola rape naye n'atuketsa naga nti I'm outgrowing the show live wire nkoye njagala kugenda nga tumwegayira bwegayizi sigala genda sigala awo Maromatic nga akyali nga naye alina the same problem that Gabby had of someone is an actress bamulaba ateno yagira nga outgrowing the Lugambo shows tuzikula ne tuziyitako ngo inafuna including producers osobola okula kati ndeta Flavia Mawaji mugatta ne imikandis ne bakola gundi yamukuwa Selector Williams Solomon Kawesi nedda Solomon Kawesi ali stand bali no stand nenga mtu ya stand zenkola mu industry nyingi industry okubaawo zikolewa wonna so yali stand olaba nange bali sijibuka kishegeza yali ya nze okuleeta daire soup okugalawo live wire nakulaga nti imikandisa ayombye ne Flavia Mawaji abantu buli mune ba commenting twabira bamma kugabayambeje kumpewo bali bayombolooza nali njigalawo kubanga live wire yali suspended by UCC kati ngate batugamba nti mba mwagala okulaga show mugirage sawa nyeze ekiro nzijukira kati sawa nyeze ekirezo naye atawo abantu tebalaba lwaki baba suspending nga tesimu abali bakoze violation gundi kiseera gikoze uncut okay kyali bwekiti basiba keizi ne basiba Makko ne Wakko ebyamulangira Ssuuna n'awandiika petition yagiwandiikira UCC nti our presenters bambala skimpy dresses during watershed period. Baleta akagamba akapya watershed period. Kati olunaku ole baluwa nze waliyo omukolo gw'omugaggalule wa Pakalasiti wa Kirai Makisoyo nze gye nasiiba nga ninayo ka live sina kye mmanyi lwali lwakuna nzija nkola show ba presenter bange mbayise nga ne batuweereza ebbaluwa stopping a broadcast immediately yatuuka ku reception zisajja nenkola show ebe eri kumpewo eri mu first segment natera okuggwa ne bandeetera amawulire nti UCC yabakoze eki yabayimiriza kati nkola show gwa nvayo nyimbo lwimba la Pastor Bugembe Bukatonda yabadde muzina ensonga muganda wange nkera nasooka funa ekibalwa kyasooka nekijja nga kimpita ng'omuntu ku UCC mu tribunal producer nekimala nekiyita ne station tutuuka ejo tutuula mu meeting ogenda ne lawyer oba ogenda kiyumba na station eyina lawyer tuuka eyo kansaluna abamuyita kansontale tuuka eyo bansomera emisango muganda wange mbagamba banayenze ku byonna bye mugamba sirina musango gwe nakola nze mbadde always fair balanced accurate nibandeetera story nga nakuba ate UCC yennyini omwana yayimbiza tumbiza sound UCC ebayita emuyite mugamba manyi oluyimba lwenkalejinga abantu okunywa n'okukuba ebidongo ati lukyuseemu omwana alukyusa mbu alukyusa nga bamusuubizaayo akasente kati akasente tebakamuwa musanga ku e-concerts mu COVID mubuuzo waayo akasente wakafuna tya musajja nga akuba UCC agiteeka wali oyalinga ebiseera ebyo nga bira yali spokesperson Bosa Ibrahim takwata teeka story nga bwe yali sajja ne bagamba is this being fair is this being balanced nga nkyalina ekyokuddamu ne mbagamba naye ekyokula eyalinga show sisobola kuteeka show ku mpewo nga production manager tamanyi ne executive producer kati ogwo musango vunaane ki station ne bagamba baddayo ebiseera bya live wire we yatandikira we namukoleranga ng'olina owandiika ekigambo from
mwebale kulaba live wire paka katubirabe nga story mazo gireeta yonna nga presenter talina teeka myadde ekigambo nga byonna bibyo kati nga omusango gonna gukwata guti nga gugwo ffe tusoma ba producer byatuwadde babeeranga n'obuntu nga buliko wano iwaya kati no wabeerangayo mpapula nga tuziwandiiseeko speaker be balina kwogera buli kye baafulumanga nga kigambo kyo kati nga bo tebalina we babakwatirako nga banonagwe naye baba live wire yangulubya nveeyo nkula taba keiza ayiseemu kakalamu agenze kayali yampita ngamba Alex jangu buli omwe ngamba tugende linda katono nyaawo ina wobuuse era eyokuteeka ba analysts nzagireeta mu show nzagireeta ona wotutwalemu ko kufeeza eyo engeri gyobazuula gyobaleetamu ebizibu bibakutuusamu newsroom ya live wire yali eriranye newsroom ya gafeeyo mu room ya gafeeyo mwabangamu abantu nga batugayidinga mawulire agafeeyo ge ga spark gali mainstream mwabeerangamu abantu nga omukulu bamuyita Samuel Sebulibo oyo gobadde ogamba wabeerangawo Serunyigo yakulembera department eyo kati nga bwe mala meeting yange n'abantu bange benkola nabo tumaze brainstorminga nga nabo bampita ngamba why olaba otya bonoonya ku mwogezi wa tugeze kati waliwo story ya internal affairs kati waliwo omuyimbi gwe aganyo funa passport olaba otya bonoonya ku mwogezi wa internal affairs oyo naye nabaako kyayogera mu entertainment eno kubanga ayogera kuona omuntu nengamba kitegeeza kisoboka analyst gwe ntandika naye yali Selector William nga munoonya nasoka nga oba incident yonna entertainment nga asoka mufuna n'agiriya nzirako James Proper awo nsanga Frank Antambi nga naye ndi fani we naye nga simumanyi bwafaanana nga Vijay Junior amwogerako tumira Frank Antambi buli dakiika nga kalakita agituuma Frank Antambi ate nyumira nnyo firimu nze amelona simanyi beera mu bantu era mujje mwegendeze nti mulaba ebintu byonna bya happenings nga nze siriyo mbawaka mu kulaba firimu bwange ntya nnyo n'ebiseera biri we twakolera live wire nga tukoze entalo nnyingi nakukola entalo before Frank Antambi kwanza wa meeting later omisinze Kaye omisinze Isima we nasooka yali Selector Williams nendeeta Proper nendeeta gwe nkakasa nze yatandika waliwo Isima oyo namugendangako ng'ali logiko nnyo ng'ayogera ebintu naye byesimanyi nga anchalenginga nnyo netandika omunoonya Kaye musanga naye nga muteekayo Kaye nga atatuuka ekiseera katakwatagana na Isima balina entalo zaabwe kati ng'otuuka ekiseera ng'onoonyako omulala n'anyiiga wanoonyezza omulala anyway bo si kati Isima Kaye ye yali aggressive nnyo nga bwayugira wano nga yatandise okwogera ngeri yonna tebabaawo ningamba musajja wange ono nga eddoboozi liri nnyo waggulu nze nga ate show yange yabanga classic nga ntya ngera bwe mbaawa kumuleeta mu show mu studio kubanga bwe yatuukanga mu kukola interview ng'ayogera buli kimu ng'olaba kikola nga tubulwa kyosalamu nekyolekawo nemuleka kati ate Isima yabeeranga precise naye nga kyayogera kituukira ddala ku point angamba nti kino nekino nga kiri ku point kwennyini of course ndowooza we bajoyiningira 223 awo nga saakula ku TV Tambi yali kabejja Tambi yali andeteddeko n'obuzibu nga mukwano gwange ate ne Gravity ekyali wange ng'ate kubeetwala ninga kati nkoze ntya Ntambi nga alina reference alopye Gravity ne Gravity alopye Ntambi bona nga nino batuuze mabbali mbagaye ba blood musoke mukite muntadde mu kiseera ekizibu ate lisho gye wali otandise okuintroducinga nga pano yabeeranga Saturday recap ko nali ne Kayena yalinga olaba Sabula era yavaamu Sabula sebo ye yasooka live wire recap yabeerangawo buli Saturday nga ye yasookera ddala wow amakituufu kati nze nayiye ebintu bingi nze nayiye amawulire aga entertainment agali voiced nendeeta feature story buli Friday
Ndoyo buli reporter wange nafuba okulanga mu empoweringa. Eyo najua omuwala bamwita Viola Nabbanja nga yagikola. Viola. Achali Viola. Yes. Kati nga nina ka segment k'abayimbi ababula nga bakayita Lost and Found. Akoneka kwa Sabeti. Waloje na yiyenda bagiyitanga Beyond the Stage. Nga nonya omuyimbi. Aha, yo nagikwasa Joel ya n'omuvuka bamuyitanga Tony. Zikyaliyo shows. Ezo segments zaberanga mu live wire because natukanga ekiseera nga amawulire go katega mala. I know. Nga TikTok etuzinze kati nze nkubuulira. TikTok mugikonga lusu. Yagenda nejja nga Isima keera kuli gwandinoonyezza kumacha saa 12 nasooka ayogera buli kimu nga gw'olina okulinda ku ssaawa 2 ez'ekiro kiraga abantu nga kiseeyo ssaawa 12. TikTok eyo era ngendo tuuna bwente nendaba nga olugambo terukyalina future nako yongeramu segments endala netandika ezo nga zange so nensigala nga nkyalina relevance naye nazo zatuuka ekiseera nga of course tekyasobola kubeera sustained kuba ogamba Beyond the Stage bayimbi bameka balina business nga batono ogamba Lost and Found baggwayo nga features okazi zisobola okusigala nga Friday nina feature nina bizonto nga nina lutuweeyo ebeerawo twice a week kati nga nsobola okugira nga mbaatiza okwo naye nga nkoowa nnyo olaba ne Saturday wali ogiyingidde ne Saturday ngireetedde recap nga ya tabu so nekinfuula nga nobera overwhelmed nentuuka ekisanga nga ndaba abantu ababeera emabega eyo akasente kaba katono okusinziira ku bali maaso sigamba nti bwe kiri designed omuntu alina okuba eno alina okuba nga nze wemba ndiyerinze mukamaawo naye mu Uganda bakikola you make these ones to be kings mu Uganda bakikola nga and queens these ones are the kings gwe oli subject waabwe ate nga gwakola donkey work nze naleeta nakeeranga ku makya nenkola saa nenyinyuka nga nze omukuba sembayo nga nze osookawo nze asembayo vaawo kujjukira ate nga akasente koogera birala ntuuka ekiseera ne ngamba sikyasobola ndowooza maybe nkyuse janula ya shows zenkola ne ŋŋenda abantu tugambye bali bakeizi bayiseemu Chuli afudde Chuli ayiseemu kati nga nsigadde nzekka ne nnyingira depression yawo nga buli omu ali eri agamba Alex eyo tekyali future jangu eno nga naawe ndiidi okiraba tokyalina mwana gwe competinga naye kati nga basigadde abali awo baana ba junior bo gwali bayigiriza no igundi namba ya gundi yoyo bumutuukako tokola kino kati nga ate olina okuba nabo mu kisaawe nentandika okuyingira depression mpola slowly at the top nendwera mu depression nga era bwe mala bwenti okunyuka nzira waka nga nentukasa nga sikyamanyi bigenda mu maaso nosaba munno wa neneggalira nga werabira movies zo nembeera mu depression ekiseera ekyo kyekyasinga okubeera ekizibu nti Isma afudde bakyali bange bayiseemu yaliwaawo by the way nentuuka ekiseera nga nange eyandibadde player nyingidde depression naye silent teryagimanyi nga ne bakama bange ku office tebagimanyi newaka teryagimanyi nga naye nzagimanyi ekyo no mu art bakiyita suffering from the writer's block when you can't create anymore nothing inspires you to create ng'olyawo biringa ebikutamye so ntuuka Gabi ntunda concert njiguza promoter eno concert na yagunji ego ajirimu nenjimuguza promoter malo jimuguza ya Sheraton ntegeka press conference Gabi aleta sister introducing nga manager kati awo ne binsukkako ndi mu depression nzijukira mama endalejja namba buli juma nyinze manager sachi mugamba nno naye yakola nengamba kati kengendo okukola kankole sheggwe awo enkolera decision nga njagala va ku Spark nga maybe kati neri gyendi bifu kati kantandike olugendo olulala times olulala oli fresh wagenda okola decision eyo ng'olwedde olaba olina gy'olaga eno oba wakikola bukoze kijja nakola nga simanyi kye ŋŋendamu eno naye nga neerinda bakinkoze eki sikyalina kyengattako ngamba kyenkoze eno mbikoze teri kimmanja ate sikyalina muntu gwenkola naye gwenkompitinga naye nga ndaba kinsuseeko so nzija ku Star Times
banga ogenda kola ne Zahara Toto nga bangamba show the musical bagita vibe ku vibe nali manyi nali manyi muno baba poachinga babiri nga cyali ku kafuko naga team ye yali ari ku next media sorry yali ku so bam poachinga bibyo nange ne bam poachinga ngamba mujje mukole show ya iri musical olama lofune ne balaba muntu kyayinzo mu bandita balaba goyinzo ku handlinga simanyi wache cyali kirozo cyabwe ne bandita bajja ne bangamba diro yiyo ngate doubling aka cent of course kenali mfuna wow nengamba oyo ngide milioni ze 10 ngende sigenda agamuletera batemu ne wa producer afuna milioni 10 mu Uganda taliyo poze za kwacha munange signinga contract yaba nonga sugisome nam nkoye kali bikimu kiyintamye kadate neno shoje ndaba yakulikayo mukayimba ko twali nazizala wange izi za music ngamba present tulina muandikira script ajja kuba akayimba gaye kulikayo mukayimba ko kayimbirwa Shalom ya tuveka tugende kalala kazi nazizala wange ndaba temuli nyobongo I want something that challenges you najagala kuwumula ninga kati kambikole mpumule ira tukeringe take it ku start times my brother oyingira 2 kitundu vuluma 12 kitundu chenera bangali mukomera nenda sibitegeera dulina badi nemirembe nga nzolo zunga ngende eri ngane Saturday bakola bannange bitandika okuntabukako ninga nitandika okwejjusa amato basinga saveri so ne kyanyamba kyali wange Don Jan natandika ride now nangamba njagala ojjo nkolereko nga PR jangu nkolereko kati bano nabone yali chali wange era uyunze yatukira kunze mu industry atuuka atuuka nangamba bannange njagala banyambako nina abayimbi bange nenda bakuku nenda bakimura nenda abantu abenjawulo ne mugamba bebo ate nga nze toyinza kungamba nti waliyo omuntu ategeera okusinga kuku nimukwasa kuku ne mugamba wuuyo amanye engeri gye bahandling abantu relationship yabwe neva ku music ne bafuuka ba mukwano ddala so Don Jan naye tanneerabira bambi musajja watu buli natuuka ku kintu agamba Alex wange ali wana bambi nansembeza so kati bano nabo nenfuna wemba nyigira ne bagaba bannange nze sikola mulimu gumu sobola okukola emirimu ebiri so ne bandeka ne ntandiko nenkola show za halu mwaka mulamba abayimbi bambeereddewo ne ba celeb nga mbayita ne bajjanga tebajja nti bazze ku TV nti yakabinga bazze kulaba bazze lwa Alex ne mumbeza olunakulamba bonanga tebazze nti bazze kulwa TV bazze kulwange Alex wangambanga jukira nzi yakuleta ngombula kumairinga nani no kuja chanyumi chandaga love I know nentandika okuhiringa mpola nga nva mu depression kyanyambako kale ekyo kudde ogenda ngo stabilizing ndi kale yadde nvudde eri gye babadde banjagalire abantu abantu banvuddeeko nentandika feeling loved nenva mu depression mpola ne Don Jan nga mpaka sente nga ate nga n'omulimu sikola buli lunaku abafirika depression n'obwavu waliwo enjawulo depression beera bwavu no nze bana abaso be depression ne kati kati ku Shalom I'm depressed by the way bankubye nyaka bakula Shalom mana afuna milioni nyingi Shalom nze nali mu level yo muvubuka nga alina buli kye yeetaaga nze nga nsula wange nali nsula wange nga nvuga akamoto ko muvubuka kayagala nga nkwata iPhone nga mbeerako ne milioni 5 nengo ba depressed nali mu depression nga ndaba sina gye kidda kwange kwalinga kweralikire nali anxiety kwenyikira birowoozo anti osobola okwenyika mbirowoozo ng'obuuza nti mu myaka 2 nzizaako ki teri muntu kati kankubule kye nazulu muyimbi abeera ne heat yasinga obeera depressed aba yeraliikirira olunaku ngazzeeyo mu nnaku ziri nga heat evuddewo kyano ng'olabika yonna eyakagule kati ekyo bambi MC Meya ekyo kyandipressinga nnyo nembeeraawo Alice for me has never been there, so it's not depressed. You are. No ngamba MC Mira. Kaya kachifala watu tulina abantu bakula utaddewo chano singa. Akubeko ko kuhitie mtwalo 8. Singa bikira ne byechanga Alex. Ekyo enkimanyi nnyo tokinyumiza. Anti ze nabeerako ekiseera nga ani kati etukuba omwana ng'ateekayo comment ti live wire yagwa. Blood. Nawuliranga ofa. Awo siwendeetera. Taviye gano tambula. Awo we naleetera stunt yanziza engulu.
Yeriwa. Nchaza mama Fina mukonvisinga bulungi muga mama jangu nkyalireko ku TV. Ajja. Ntule no na abiteksi wangu omuyayi. Mugamba manyi ogenda kwefuula nti okwana omukyalo. Jangu. Mama Fina atana kyamanyi. Nga talina kyamanyi. Kikazi kyattu. Naye kijajja mpewo. Nkwata microphone njiteeka ku abantu bali basiru. Nateeka rapero batebebuza sound gye yava ne kamera. Abitex namukwata kuva mu parking. Na yingira ati paka nga yifula gulawo. Nze nzukulewo mama Fina gaba naye tochikola. Nenzize ngulu Abitex nakola akayimba mama Don. Allah yo yanzize engulu awo wengwira ku GNL Zamba nga ino lutalo ne Gravity ne fira ku Gravity nalukola muno oluyimba lwa nnyabo awo no wamubukirira akubembwa ku kisaawe buli asiba plastic nene bweti awo wandaba nakulanga bakuya wakati wandaba awo nakula bawo tandi mufere nasiba bandage naye yajja kalino kyewunza tambi yajja ku Serena nga yetambuziza yekka natuka wali ena ngamba ganale bafa nenga nafuna babounce nadda era amawulire gaali gajuma so ebiseera ebyo nga amawulire galinga seri I know kyekyazeeko so mba ndi awo ku Star Times nenkola project ya Miss Uganda nga ndi producer season 2 nali assistant producer nga Shira is the producer ali uyu mwala jali nga manager waffe yalinga producer kati nenkola season 2 nibaleta Hello Mr Right ne mu producing nga wena kuyitira mukama wange nojo ojajinga nze nagano okujja nasuka kubira Sharon tewagana wafuna sente waina sente wali ofunye si sente mwankubira ate nga mukujja ne guli omuzontwa gwe guliwa nchangano okujja ku muzontwa sigumanyi mwali mule ono mtoto agusanga yo muzontwa gwe nali nkuyita obere nono nga njagala dioya lwaki wakubira omuzontwa omuzontwa gwe guliwa soko ogumbulira omuzontwa nze ndioke nkubuli nga sijja kulinya yo Alex nkwagala neso atwana muzontwa omuzontwa ogwo soko mbulire ko ndioke muwekira liti ndekanze wabula pero bukwa musoke mumbulire jabira waliwo omuzontwa ewabwewa waleeta andi naleta abantu bandi yazika abantu Masaka Road ate namuleta nga yalina kukola show ye buli omu yalinangamu eyiye nga bwolaba nti Evelyn Namulondo yakola yiye then later on nenda banga nga mbagattana mu ababiri kikola nenkuwa shendala ne Jacobo ne Fauzia nakiboneka kati kuno oleseba Black Sugar nentambi mwoli mweno season mujjako ngamba nti wego asego baseba ntambi mweno season mwoli mulimu Black Sugar mulimu ono Dr. Semagonja mulimu Fauzia mulimu Fauzia sikuwa na Black Sugar lwaki omugoba chemistry tuina chemistry mulimu n'omuwala Evelyn Mike mwejisabiri awo yita Shalom Bakole kata amusagala ate guli muzonto nali musonyiye wali ngambye kyali akoze yakusabira ngo oli mukomera njaga mala ka video negwe kankubuli kasaka video nkalaba nga nsonyiwa Evelyn Mike nange nagwe njagala nsonyiwe mu fujjole nakola ebbangere lyonna nina storage nakola ekyanumya omutwe ne kakati nyini yayinza okuba ya moving on naye nze sa moving on guilty trip mukulu bamuyita Daddy Andre yali chali wange bwat kati bafuna obutakkanya ne mukyala we Nina Rose ebiseera ebyo stola soka jiwa anikati mpulire nnako ku mutima mukubira nina obusungu musajja gwo anyinyonnyola buli kimu nga wendi anyinyonnyola n'ebiri pasono olw'obuto n'obusungu n'okusindiikirizibwa bakama abo nti oyagala numbers ogala hit ninteekayo voice call ya ne Daddy Andre yonna gy'oli nkusaba onsaasire bwali butamanya era mbwe musinkana mutya n'ebiragalalagala kati agenda kala bamala ne bwe musinkana kati mutya talina n'obuzibu oyo teyanyega ne yali chali wange wa munda nange mukwano gwange yali antegeera baba ojambo yali antegeera nga ndi family member nga buli kyasooka okufuna
Biranza Alex kino kiriwe okujjako ate ku olwe yakuba hit nevuga eri ewange ne banga waggwamu ate nga nina basudi waggwamu kati ne kyaliwo uli asasoka weri gwe nawe waggwa naye ebiseera ebyo nga ndi ku pressure I know bandi baleseki nga nziraba nti bbiri bataddeyo storage naye producer yenna gyali producer yenna gyali baproducer bonna gye muli bw'obanga okola ekiyiiye kyonna tosindiikirizibwanga pressure bannange bw'ogendanga n'olaba competition yo ojja kumaliriza okola nga ye ate bw'ona ogenda mu layini ye ajja kukubirayo kubanga kyasinga okukola kati be yourself naffe kaba YouTube akakulu nnyo bannange nze nalinga natuuka ekisaala ne ntuuka ekisanga sikyabiraba we nakizuula ne nkabuuka nga siraba competition kituufu kyanzeza next show gye nkoze nga nayo sigiraba nga njitya ngamba onoba oliawo ogiraba oga ensobi nze kati sisoma comment section omwana yateekamu akagambo live wire yagwa yeyangobayo oyo omuntu amumanyi omutwe gwe nze kankubuulire olugendo lwange lwerwo naye nebingi nnyo bitumiisinze naye kyemmanyi show wenaggwa tujja kwongera okuyita stunt emboozi ezakola amawulire eziri memorable because mwaka ku mwaka tukola emboozi onootusaasiramu naye kamera togyagala ozerwa gundi naye tujja naye naasigaza abantu kakati eno yeyo Shalom naye nataddeko sokoleka entereeze eta peni wadde jwandikiddemu wandise Kaweesa era bebamu ono Kaweesi bebamu kali buzibu kasooka entereezeemu at least Kaweesa Hadadi lwaki ompita Hadadi yanyagambuze Hadadi nyinza obutakumanya lwaki olimpita seeka salamu alaikum sabino si yange yange ojwa sitambulanze eno siri Mr. Professor Bruno Kade muku basajja abasooka okwagala okunywa n'abaawo koolo nakubira so nawe tulina olumbe oyinani munange bwe nafuna ekirowoozo ate ekyansindiikiriza okukola concert emyaka gyonna mbadde sibikola ebyo ebintu naye ekyansindiikiriza omwaka nga gutandika mama wange yafuna stroke kati bwe yafuna stroke nintandika ovumirira mpola mpola nga bwensasulayo akasente kange akole ki nga omujjanjaba ate ne sister wange yalaze omujjanjaba ali nafuna stroke yali American Broadcasting ne bemutwala emulagaawo ebinsukkako kati ng'ate nze breadwinner mama wange yandabirira nnyo namugamba genda mu retirement nga ntandise ofuna ku salary nga wumula nja kusobola buli kimu kati nafuna pressure nafuna stroke kati ate ne sister yajja omulabirira naye nafuna stroke kati nenfuna abalwadde babiri sigamba nti seesobola nagezaako nenkola buli kimu era kati bali ku magulu gaabwe naye eddagala lyabwe lya bbeeyi waliwo eddagala lye bayita simazona lya bbeeyi kati ntuuka nekisa nengamba nakikola nti emyaka egiddako naye bakyali bange besijja kugamba nti adaadi jangu mpeeyo zamaama nawe jangu mpeeyo ezabaaba biki kati nentutuula nga siri ku level esabiriza naye nga nsobola bayita wamu nembeetatiininga babaako kye bavaamu aye nange nenyongera kujjanjaba mukadde oyo yambeererawo nnyo nnyo abukadde abamukadde bambi yambeererawo gwe kyoba omanya nti ze nava nga nva ekawempe nga naye takola nnyo naye ng'akulaga nti akuwaddemu at least 5 zikubeeremu ogenda oyiye okole mwaka mulamba so yankolera ebintu bingi ne mu kusoma kw'obugubi tusomeko wano tambe okuze ticket mmeka ngenda gula VIP zibiro nga meka nga 6 Friday jja so kati nambe okuze ticket mmekeza VIP musajja ya corona VIP ndagula VIP meka mitwala 5 gwagala zinzo were 10 inshallah nyanza nisebo VIP 10 VIP 10 zagambi mitwala 5 kali mitwala 5 naye kanyongereka akadoto w'emmeeza tetukola ejja kukola Shalom 256 enda kuwa yaka kaddi tweyanza nisebo tweyanze kamwe ekitundu tweyanza nisebo tweyanze kuna ina bakozi bananze sina mukozi tugenda kuwa era olunaku olwo n'abasiibye mujje tusibukirirawo bana abali kuno
ono ye Flona onan Irene Namutebi ono Ediwiz yes ono kati kankubulire story y'abano bonna bwe nafuna ekirowoozo ekyo nasooka kudduka Pastor Bugembe nge musumbawo mukwano gwange ambeereddewo nnyo mu industry eno ngenda ne mugamba musumba ekituufu kiri bwe kiti ye yali alowooza mugambye tugende mu church tusole ki mugamba nedda nagamba mavivi tegalimba nangamba munywanyi nze wendi kati yagiye practical nangamba nja kujja tuyimbe wonna alimu enjala tomwa sala mu so moti nkola naye nkola naye show bagita akajegere nza mu produce nga ne Zubeda ne Prima mwe namugamba ko nangamba blood jano tugende tukole Zara Toto of course nze producer we yangamba badde mu lugendo lwange kuveri ku Sparka jano tukole nja kujja tukole Habati Twin ono ne pastor ale muyimbi musanze nnyo banga panvu nga nkola naye nga bwaba ine ekintu kyonna kyayagala promoting nga muteekayo musumba oyo omulimu gwange nagutwalanga obuweereza nga olaba omusomesa simanyi gamba nti mpanku kolere so yakinsiimako yakingamba ovulate nangamba obaddewo wonna oyagala okutimba timba Amos Rovins yajja ku show yange nga mukyazizza nangamba omanyi yese makula ate mamange ina makula ate abantu bamwagala nnyo nangamba munywanyi nja kuyimba kinsobola okukola Bruno K gwe nasoko okubira ntambi tukubira Bruno ye namukubira bukubizi simu ne mugamba nangamba wendi Bruno K actually yansuubiza n'ekiboozi oyo Bruno K era Frank right sikuteeka ku kiboozi era Frank ajja ku kiboozi kya Bruno K ku lwokusatu nja kuba mulwadde Giovanni Luzinda bano be bayimbi bamu kati abamu be nataddeko kati nga Giovanni Luzinda yatandika mu mulaba nga tutandika ffenna twali tweyiya ffenna nawe genda okubuuza gwe Flash Love mkwano gwange oyo naye yatandika mu mulaba oyo Big Guy yansooka mu industry naye byamu ku basajja ababeereddewo ku ndongo nga bwatambuza amawulire nga kiba kizibu nnyo okukola show asina musajja wange ono jaja Bruce yayomba buyombi nanga lwaki tontaddeko Ediwiz n'ayomba ono Frona azze emyaka nga 5 emabega mujjukira story yetu girimu so Frona ono yambeerera wakisa naye nangamba gwe buli oyagala ntimba era bandikoze eki omuwala ono Irene Namutebi Muganda wa Silibia Namutebi Irene Namutebi mwala ayimba ngoma nganda yandetera idea nangamba Alex solo okukola show solo okukola show guni nga simulaba kontate nga bintate namukubira yomukwa surprise namukubira last year nga omuwala ono amaze okuntekamu ekirowoozo nemugamba ntaate mugwokusatu nandyagadde nkole ki nagamba nangamba tagenda kubeerawo era ali Nairobi we twogerera taliimu ali maternity leave simanyi ntuludde okusinkana naye taliiko buli omu ambuuza Gabintate mukwano gwange newankubadde tetukyakola ffenna naye mukwano gwange yakwasa ipi naye yagenda taliiwo notajja kusobola siba tukisusiza Kamili aliwa gwe magenanga ne case Dr. Chameleon mulimu ne ba surprise wangambye betugenda okwekangira awo Dr. Chameleon yandibanga surprise naye ajja kuba ku guest ate ekyokubiri abayimbi abanene abamu bajja kuva mu audience bagende bayimbe kubanga nabatwadde invitation zaabwe nga boolaba eyiyo wano nti eno show egenda kubanga boolaba get together industry nti ogenda kulaba ng'otudde mu audience ng'otudde wali ne Geoffrey Lutaya wano otudde ne Papa Misa Kisemakula wali otudde ne Uncle Palaso oli ne Entambi oli ne Shalom oli ne Kasuku yangambye kamanga agenda kugula table era yangambye Kasuku live inawo table ne Shalom 256 inawo table agenda kutula ne Frank Antambi kwegamba depression eri erwawo na depression naye buli wenda be ekintu ekinsanyu soli nangamba ebigambo ebyakabi mpulira nga mpona Tambi mwebale naye weebale nze no buli obwange bwali buweereza my brother nze bwange buweereza wakikola muganda wange bwali buweereza yes kale tetukaasuka ntambira nga basaponsor nze na basaponsor ku show nze nina sponsor y'abantaddemu ku ssente bo besobola kwerabira nina Ride Now ya musajja wange Don Jan abasaponsor wange Ride Now Uganda
basajja bataddemu ensimbi abasajja balina transport app ekyasinze sibya kuteesa toteesa togenda kusanga musajja wa boda government wano sina bitano bya balance bali professional ate bali precise oyagalira nti mwagala jirawo so right now mugikozese waliwo omusajja oba company abagalo senguka bayinako kanta n'aba business tukutuku weziri ninawo so njagala kugula bintu banne mufune app ya right mwagala genda kumanyagana right now in a van drone weri drone mikolo simagda trip right now banne mufune app yo ku Play Store ne ku App Store yes obenga ufuna right now tambula bulungi baleme kutta yeah nino omusajja bamuyita George Muwonga ina company bagiyita Safi Vintage Homes akola interior y'ennyumba era Shalom bwe yagala ennyumba yo tugikole interior y'etabu Shalom ennyumba y'emiti yana shabi gamba smart kali akiri n'olugamba ennyumba y'emiti yana tugiteekemu interior Safi asobola okukola compound yo nebeeranga ya minister nga olaba ya Bobby Wine asobola ogikola Safi asobola zimba okuva wansi paka ng'ennyumba eweredde eddala be bantu abantadde ate Safi yampa ssente mu kamera nakwata milioni ze 2 za table nampata ne ssente za sponsorship nazimpa Safi Vintage Home webale nnyo mukama wange so abantu abagenda okujja ku lunaku olwo table ya millions 2 VIP ya mitwalo 5 ordinary ya mitwalo 2 sibulukuke ate nkakasa buli muntu anaatuula mu VIP n'omuntu anabeera ku table emmere eri awo yes emmere eri okwo n'ebyokunywa no futali eri awo aba ordinary simanyi bajja kusobola okugula naye mujje tu celebrate nga tugenda sala kweke nina ekitabo kyempandiise bakiyita a useful decade of media emboozi eno yonna gye mbanyumiza ne byendeseeyo biri mu katabo a useful decade of media experience yange it is a novel jakale kwa listo obogenda kalonchingawo ngenda kalonchinga ku olwo so musajja James Serumaga akola ne MK Book Publishers bwe tukawandiika yeah era artist mwena n'abakola ebiyiye mwena mba mwetaaze mwangu wa kutuka nange ndimwa bata my kingdom awaits nenda kalonchinga friends of Shalom neche manene sad second edition neja twena kalonchinga era jangu tukalonchinge katabao kabeho mpola mpola so mujje tu ebintu bingi nzo tugenda kwebuza Alex agenda kunkolera ki nja kufuna mu session mbabulire ebyafaayo emyaka 10 bibadde tigundi ona jatya bwe bayimbi bonna kuva baba B2C buli muyimbi gomanya wa 10 years mabega manye engeri gye yaji stunt ze mwakola ngo manyi stunt zonna abayimbi bagenda kujja batuyimbiremu ate bagenda kuba ne mu audience tunyumirwe nabo sponsor afentambi olunaku lubadde mukama wange ono sijja kubanga nyingizaawo bangi nnyo pozo okwagala okugatako eddoboozi okwebaza Alex emyaka 10 mu industry simyangu nnyo industry eri as competitive nga gye tulimu ey'amawulire emitego mingi ebizibu bingi kati saba zino abamu tumalira mu makomera okubanga wabyewala byonna ebyo n'osigala ng'okyali relevant ng'ate okyusiza ne workstation ng'ate emirimu gitambula bulungi nkwebaza n'okwongera okusaba Mukama Katonda ayerule emyaka gye ginaddako kome gino mazo gikwata ate Mukama Katonda ayongere okuteerawo leeya oyongere n'emyaka emirala paka Mukama waligamba nti amen olugendo lulikoma awo sebo kyeyinza okugattako okwebaliza ddala emirimu egyo Mukama wange n'okwagaliza Shenongi n'okusaba abantu bannange mujje ku Papa's Sporting enaku z'omwezi 6 abawagira Shalom 256 abawagira Frank Ntambi bannange mujje naffe muyinza okufuna akakiso okutulabako ku lunaku olwo tuyanza ne twayanza mbere bulungi mweraba